Yes, webale kubanga okyagoberera Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira okuviira ddala mu kiro nga tukutuusaako embeera nga bw'ebadde etambula. Bwe twogerera ku kitebe ekya National Unity Platform, ebitebe byombi jjukira NUP ekibiina kyokka ekirina ebitebe ebisukka mu kimu. Ekitebe ekisangibwa e Makerere Kavule kikyalumbiddwa era abasajja kigambibwa okuba nti bakyaliwo ate mu bungi. Jjukira olunaku olwajjo mu kiro ekikeesero olunaku olwaleero abasajja baamenye offices ez'enjawulo era nga bwe walabye mu butambi bwe twazze tukuwa mu mboozi zotalize kutegeeza abasajja baamenye wabula we baavudde awo ate ne bagenda ku kitebe kyabwe ekikadde ekisangibwa ekamwokya era ng'eno ewali kye tuyita NUP School of Leadership. Kakati sayidi eno nga bw'olaba ebifaananyi ebyo era nga bw'olaba mu katambi baamenye ekyo ebyo by'olaba libadde edduuka nga mwe musangibwa emijoozi t-shirts abantu ze bagula egyo gy'eminyolo egyamenyeddwamenyeddwa awo we badde nga library wabadde watereka ebitabo wabula abasajja tebaaleseewo yadde ekitabo n'ekimu. Embeera yabadde ya bunkenke nnyo, eminyolo baamenye mimenye, enzigi zonna ne bayingira. Batuuse ku reception, computer zonna ezabaddewo tebaaleseewo yadde n'emu, bwe batuuse ne munda documents zonna ezandibadde ez'omugaso eri ekibiina ekya National Unity Platform abasajja baakuuliise nazo era tebaaleseewo yadde document n'emu okulaba nti bambi ate abajja okusoma wano mu NUP School of Leadership bagezaako okulaba ng'ate bajja oba basimbuliza ebintu eby'amaanyi mu bitabo eby'enjawulo ebiba byateekebwawo. Kyokka olaba ng'embeera yabadde ya bunkenke. Eminyolo nga bw'ogirabaawo gyamenyeddwamenyeddwa. Abasajja ab'ebyokwerinda kwabaddeko aba UPDF, kwabaddeko aba Uganda Police, kwabaddeko ekitongole ekya JAT oba Joint Anti-Terrorism Task Force. Ekitongole ekyo kye kyasinze okulabikira ennyo ekyabadde mu byambalo ebya bbulaaka. Kwabaddeko ekitongole abasirikale okuva mu kitongole ekimanyiddwa nga FFU oba Field Force Unit, abo bolaba abakabomboola aka bbulu, abo ng'omulimu gwabwe kukakkanya bujagalalo. Kyokka ebitongole byonna byaweddeyo nga bali ku kitebe ekya National Unity Platform ne baba ng'ate baamenye ne bayingira mu offices okusinziira ku premises ez'enjawulo. Wali Makerere Kavule baagenze ne bamenya paka mu ofisi y'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati yena ate ebyo byonna byolaba ebadde library omwo mwonna mubaddemu bitabo. Eno gye bayita NUP School of Leadership, awo abantu we babadde basomera eyo ebadde ekola nga kiraasi. Baamenye ne bayingira buli wamu ne basooka bafuukuuza ne batwala buli document ey'omugaso ne batwala buli computer yonna ebadde ekozesebwa kyokka n'ebitabo obutabo abantu bebadde basomerako ebibaddemu abantu bebasoma n'engera omanyi ebitabo omugaso gwabyo. Kakati byonna baabikutte ne baba nga baabitutte embeera eyabadde ey'obunkenge. Buli kimu oba buli office ne bagigula ne bamakinga sure nti bagireka ekalidde. Kakati embeera bwetyo bwe yabadde etambula gwampuliriza eyabadde atambula naffe bino byonna twabikuwadde. Kakati ate we twogerera abasajja bakyali ku kitebe ekya National Unity Platform naddala e Makerere Kavule era nga ssaawa zino ku kitebe emmotoka ekika kya drone enjeru ekyasimbye. Abasajja okuva mu bitongole ebyenjawulo nga bwe nkugambye nga bw'obalabaawo, kuliko aba FFU nga bw'omulaba asooka eno, kuliko aba Uganda Police eno Normal Police abo nga bw'obalaba bayimiridde, kuliko aba JAT aba sayidi eri. Kakati embeera bwetyo bwekyali. Omuntu yenna ayiseeko ku Bombo Road naddala okumpi ku kitebe ekya National Unity Platform kakasanga ey'embeera ogisanzeewo. Bunkenke bukyali bungi nnyo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ekiro n'atutegeeza nti embeera ekyali ya bunkenke, wabula abasajja ba poliisi baavuddeyo n'ekiwandiiko nga bagamba nti bo babadde bakola search ku premises z'ekibiina ekya National Unity Platform zombi, nti search gye bakola kulaba oluvannyuma lwa parade ba foot soldiers gye baakola. Kigambibwa mbu bano bo baagamba mbu eyo military parade, nti era abo baali bakola kye bayita military drill. Kyokka nga military drill byandibadde nga kwegezaamu kola biki byakulwanyisa bikoze bitya. Kakati abasajja bagamba nti yensonga lwaki twazize ku bitebe bino kyokka nga mu mateeka tebalina kukireidinga bureidinzi. Kakati no bo kyekyo kye baakoze. Ekiwandiiko kye bafulumiza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakitaddeyo era naye n'ayongera okuvumirira n'okuwakanya ekikolwa ekyo. Kakati we twogerera embeera ekyali ya bunkenke. Abazze okubeerako search ze bakola ne we twogerera bakyaliwo, kyokka we baalumbye eno baatutte n'ebiteetaagisa ng'ebyo baatutte engoye, baatutte obutebe, baatutte ebitabo ne batwala zi computer n'ebyokulyalya ebitonotono byabadde mu dduuka, kubanga jjukira ekibiina kino kirina edduuka eri ku kitebe kyabwe ekikadde ekisangibwa ekamwokya. Waliyo ekyefaana ekyoyinza okuyita edduuka nga mu dduuka lino babadde batundiramu nga t-shirt z'ekibiina, babadde batundiramu zi ovules emmyufu, babadde batundiramu ebintu bingi nnyo, obukofiira, babadde batundiramu abamu nga bateekamu n'obwokulyalya. Kakati bano abasajja we baamenye byonna babitutte. David Lewis Rubongo ya Secretary General w'ekibiina yavuddeyo n'abaako kyayogera ku mbeera eno, documents ze baatutte ez'omugaso eri ekibiina kya NUP
TV n'ebintu ebirala byonna nga bwabitegedde. Tukyagenda mu maaso n'okuba nga tumonitalinga n'okutuusaako embeera nga bwegenda okuba nga efaanana. Weekuumire ku mukutu guno kankuwe ekyabaddewo obwawulirireko naawe embeera bwe yabadde ku kitebe kya National Unity Platform ekikadde oba ekyafuuka NUP School of Leadership. Naye byonna ogenda kusigala ng'obifuna. Weekuumire ku mukutu ogwa Redzone TV. Atandaba kuba nga osubscribinga kikole, tujja kuba nga ate tutambula ffenna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okubadda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.